eyaliko leader of opposition owa FDC avuddeyo n'awa Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi ku nsonga za Mpuuga. Ate nga ye Baramu Barugahare ayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu, Joel Ssennyonyi, David Lewis Rubongoya basinkane General Museveni. Ampuliriza byonna nga bigenda maaso. Muganda wa Jose Chameleone afudde enkya y'olunaku olwaleero. Byonna tugenda beera nga tubitunuulirako mu ngeri y'emu. Olunaku olwajjo nina story gye nakoze nga ndaga Robert Kyagulanyi Ssentamu amapeesa gatambuza bw'atalina kudda mabega, era nga nategeezezza nti oboolyawo waliwo amapeesa amanene mu byobufuzi bya Uganda gayina okunyiga agajje mu kkubo, nga oba kirya oba si ki ayina ogaleka gaffe agogo atambuze struggle. Bwe kiba nga wakununula Uganda ne bannayuganda essuubi lye bamutaddemu, waliwo bannabyabufuzi balina okukkiriza abafiirwe. Waliwo institutions zalina okusooka ziteeke ebbali kubanga nazo ziri mu buwambe. Ebirundi mingi tugenze maaso n'okuba nga tulaba obwakabaka bwa Buganda nga bagamba nti nno tebuli mu byabufuzi, naye ekibuuzo kijja ne kigamba nti bo babeera banonanga ki mu State House, bateesa biki ate nga bagamba nti nno tebali mu byabufuzi. Mu ngeri y'emu, lwaki buli bakwata abantu abava Emmengo nga babakwatako mu byobufuzi obwakabaka bwa Buganda budduka mangu? Naye mu nsonga ez'okuwambibwa kw'abantu, ensonga z'abantu ababuzibwawo tezivaayo ne zisobola okuba nga zoogera ku bintu bino. Olunaku olwajjo esitory eno nagikoze naye bankubidde amasimu agaweraana. Olunaku olwajjo ne leero nga bantegeeza nti oboolyawo ensonga ezo nkoma okuzoogerako, naye njagala kutegeeza munnayuganda naawe yankubidde essimu, buno bwe bubaka bwe nabazeemu. Nabagambye oboolyawo tetugenda fugibwa nga bakitaffe we baafugibwa. Eno generation erina okusalawo ku butya bwenaafugibwa, bwenaakulemberwa, buvunaanyizibwa bwaffe n'ebirala bingi. Nziza okubaanukulira mu public, nziza okubaanukulira ku mpewo abasobodde okunkubira essimu nga mugezaako okutiisatiisa okuŋŋamba oboolyawo mbeeko byenkomako. Baganda bange tuwuliziganye ffenna. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Olunaku olwaleero munzikirize ntandikire wano. Tugenda kutandika n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga mwegendereze abamuli okumpi, nkiddamu abamuli okumpi mumwegendereze. Mathias Mpuuga agenda kutuuka oboolyawo yeetaaga rehab. Lwaki ngamba bwe nti mwenna abasobodde okgendako ku mukutu ogwa Mpuuga olunaku olwajjo yafulumizza ekiwandiiko. Yakifulumizza mu nnimi nga 5 nga yanukula President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekiwandiiko kino kyavudde ku kuwummuzibwa kwe ku bw'okubeera leader, president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda. Ekiwandiiko kino Mpuuga yakyanukudde. Mu kwanukula ekiwandiiko kino yategeezezza tamanyi butya bw'agenda kununula Bobi Wine, bw'agenda kununula Kyagulanyi n'ekibiina mu buwambe mwe kiri. Mpuuga ayogera bino ng'ategeeza mu kumanyiira oboolyawo n'okulinnyirira okulengeza. Amazima gali nti abali okumpi n'Empuuga mumukwate mu kifuba, omusajja ajja kutulika. Ge mazima kubanga byayogera mu kiseera kino alabika tamala na biteesaako na banne, ave ku social media, otherwise ajja tulika omutima agweri. Njagala ebyo si bikulu nnyo, njagala oboolyawo tusooke tufune akatambi kano. When we return back tugenda kubeera nga tuwanjuluza ensonga eno. Ebigambo bingi ebizze njagala tubiwulire. Kasooke tuwulire Mpuuga nga yeewera mu bintu ebimu. Ne bw'abangubye ate n'amanya enkwata y'ensonga. Era abantu b'e Masaka bwe baali bannonda olema Kyagulanyi, bannonda kubeera MP waabwe. Deputy President buvunaanyizibwa si bwa musaala naye okuyamba okuteekateeka, okuyambagana tuteeketeeka ekitundu kya Buganda. Era mu kukola omulimu ogwo ekibiina nakyo ababaka 55 akiwakanya agambe nti ekyo nedda. Kyagulanyi
tumwetooloola okumuyamba. Oyo ye Mathias Mpuuga ng'agamba yayamba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuŋŋaanya ababaka kumpi 5 n'omusobyo mu Parliament okuva wano mu Buganda. Twebuuza ekibuuzo naawe ali eyonziremu. Ddala gaali maanyi ga Mpuuga oba gaali ga Kyagulanyi? Tugenda biraba mu maaso awo. Nina obutambi bwe nkuleetedde. Leka tutunule wano. Tuzze nga tugamba nti Mpuuga oba oli awo ayina ebiruubirirwa birala ne National Unity Platform eyina birala. Njagala tutunule wano. Bannamawulire bangi oba oli awo abazze muganda wange nga babuuza abasajja bano ebibuuzo naye nga tebababuuza bibuuzo, babaleka boogere bo bye bawulira baagala. Yagudde ku munnamawulire kana akatambi kakaddemu. Ampuliriza omukulu ono ndowooza tusooke tufune akatambi ke. Njagala owulirize bulungi interview eno, giwulirize ya ddakiika ng'emu n'ekitundu tusooke nzije nkunnyonnyo. Talk about the budget of the Speaker. The Speaker's budget has, however, increased significantly to about 13 billion shillings. Quite a big frog. If you look at what the Honourable Rebecca Kadaga's tenure in the last 20 years, in your own words, the Speaker's budget has increased significantly. Yes, it's parliamentary commission, but the Speaker cannot have this money. That's the Mpuuga I know. Have you raised up on the floor to challenge at least the expenditure for the office of the Speaker and perhaps the Deputy Speaker? Would you want to make a comment on that? It would be imprudent of me to do that because the budget of the Speaker is handled with the rest of the budget. So it's not proper for me to be put to pit my office, that of the Speaker. I run an office. And I don't think in prudential governance I would jump from defending my budget to criticizing the office of the Speaker. Part of your role is oversight. You do that for State House. Certainly. What's the difference with the office of the President and the office of the Speaker I think in terms of expenditure? It is easy to simply speak about it. 2.6 billion shillings to procure 2 cars for the Speaker and the Deputy Speaker. That raises eyebrows to a Mathias Mpuuga, I know. When we question procurement generally, we not question an individual, question the entire budget process and what is expended. In my view, it may not go down to the lope, picking out the Speaker and the Deputy Speaker as a big extravagant. And your role as an oversight, as the House, is to play oversight, to say, look, this is too much. Yeah, I think everything has a starting especially point. With the economy that we are in. Solomon, every attempt has a starting point. If we started with the presidency, please allow us to start with the presidency. When we succeed with it, we shall tackle others. Okay, akatambi okawulidde bulungi. Omusajja abuuzizza Mpuuga nti omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga yabeera mu Parliament over emyaka 20 naye teyakozesaako ssente zenkana ssente zino Speaker Anita Amongi z'akozesa mu kiseera kino. Njagala kulaga nti Mpuuga tabadde mu Parliament ku bwa Leader of Opposition ng'ensonga ye yakulumirwa Munnayuganda. Wuliriza nti ono abadde mu Parliament oba oli awo ssente ze zirinnye oba zeeyongedde kumpi 13 point nezigwamu billion shillings. Rebecca Kadaga ekiseera we yabeerera mu Parliament teyasobola kukozesa ssente zenkana z'ono ate nga yabeerayo ebbanga ddene. Omukulu ono ategeezezza nti oba oli awo si buvunaanyizibwa bwe nnyo, tekirina mmuteekebwako nti ayina okukaka Speaker ne Deputy oba oli awo okulingiriza ebyabwe. Ne bamugamba nti si buvunaanyizibwa bwo, omulimo gwo ki nga Leader of Opposition? N'agamba nti obwo bwe buvunaanyizibwa ne waliwo ebintu by'atalina kubuukira. Before nga tonnaba kubuukira Speaker na Deputy Speaker, tutunuulire budget eya wonna. Ekyo si kyekibadde ekibuuzo kye bamubuuzizza. Abadde alina kuddamu oba obuvunaanyizibwa bwe kwe kubeera ye kalabaalaba. Yalina okulaba oba oli awo awakanye ssente empitirivu eziyita mu Parliament. Ekyo takikola. Ekibuuzo ekirala babadde bamugamba nti 2.6 billion bilioni bibi actually 2 mu obukadde 6 bilioni 2 mu obukadde 6 eza spendingibwa ku mmotoka 2
eya speaker ne deputy speaker zino sente nyingi kye wakolawo n'ategeeza mbu tetulina kutunuulira ekyo wabula tulina kutunuulira sente zino nga tuviira ddala oba oliawo kuza General Museveni waggulu. Wuliriza Mpuuga y'omu wano ekibuuzo akyebalamye era takizzeemu kubanga abadde alina okujja bamubuuza tewawakanya nako yadde ku ssente zino omulimo gwo gweguliwa era omulimo gwo ki. Omukulu ono agambye nti ekikulu si ekyokulondoola zino ssente zokka eza sipiika ne deputy speaker tulina kulondoola ssente zino nga tuviira ddala waggulu from the presidency. Okitegedde kakati ekituufu kiri nti Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero atunuulidde ali mu kunya sipiika Anita Amongi. Ono omukulu agamba nti ye yalina kutandikira waggulu ku mukulu General Museveni. N'ebino bigaanye era kitunnyonnyola nti Mpuuga ono ebiruubirwa bye n'ebigendererwa byali birala era mu corruption alina okubeera nga y'omu ku abo abaalina okulya. Ye yandimukunyiza atya sipiika nga y'omu ku baalya ssente. Mpuliriza njagala tutunuulire waliwo omukulu omwe yaliko former leader of opposition owa FDC yavuddeyo n'agamba ebigambo bino. Mu bigambo bye tusooke tufune akatambi then tujje tubimenyemenyemu. NUP has been in existence. Anybody who is a close observer of NUP as a party doesn't see any significant role that Mpuuga has been playing in the party. We never saw him in those high-profile campaigns that NUP did in the last election. He was never part of the challenges where they had to confront security. So if you were not a participant, what capacity do you have? Rather than basically self-delusion that is very powerful. You know, I was part of the formation of FDC. And when I found difficulties working with Dr. Besigye and the team, I did an honorable thing. I retreated back from FDC. But in those times, I made my point. Nobody ever had the conflict that was ongoing. Because that is how mature politics is done. Okay, akatambyo kawulidde ako. Omusajja abadde akugamba nti NUP yebadde weeri ng'era etambula n'ebintu byayo ng'ebikola era ng'akugamba ye talaba role eryawo Mpuuga gy'azannya kubanga ekisooka bato zonna NUP zebadde yeetooloolamu zebadde etambulamu Mpuuga abadde tazigendamu. Mpuuga ne banne babadde tebagenda mu bato zonna NUP zeeyiseemu. Ebizibu byonna NUP byeyiseemu mu kunoonya akalulu oba mu kutambula ebitundu by'eggwanga mwe twandiyise nti eyise mu ttanuulu Mpuuga yonna tabaddeeyo. So agamba nti already Mpuuga talina kyagatta ku NUP. Dwaki? Kubanga n'abaana gye bafunidde ebizibu yonna NUP gyeyise ewabadde amasaŋŋanzira ewabadde ebizibu bano babadde tebalinnyayo. Kati role yaabwe eri ki mu kibiina? Omusajja kyagezaako okutegeeza era wano wenjagala tugire katambi kano nti bano abakulu kye nagambye olunaku olwajjo ne nkugamba nti bano abakulu bo tebajja mu NUP kujja oba oliawo kubaako bye bakola mu National Unity Platform. No, bajja kusecuringa bifo era bano basajja abatambuze abajja mu byobufuzi okweggamawo. Bwe bamala okweggama ate baleke nga boonoonyeewo. Njagala tusooke tulaba akatambi kano. Mpuliriza akatambi kano nakabawaddeko nenjagala tukaviire ddala emabega tusobole okuba nga tukategeera n'okkannyonnyoka. Muko tugenda kujjamu wakati waako tulina ebigambo bye tugenda okujjamu oba oliawo tubitunuulire era tubiwulirize n'obuwegendereza. Katusooke tukalabe. Ekibiina ky'omubaka wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu ki National Unity Platform ku babaka abasaze eddiiro okuliko owa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi, owa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssempala Ssajja lya Beene, owa Busiro East ow'ekitiibwa Medad Segona Lubega Kali Amaggwa, ow'ekibuga ky'e Masaka ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, owa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu, ow'ekibuga ky'e Mukono Betty Namboze Bakireke ng'ono akyuse n'omwami we, owa Lubaga North Moses Kasibante, owa Makindye West Alan Sewanyana omusajja wa Bwino, owa Bukoto East Florence Namayanja, n'omubaka omukyalo w'e Bukoma Nsimbi Veronica Nannyondo. All the way from Kalungu.
Honorable Gonzaga has been the head of the DP Parliamentary Caucus. Case. Ku lw'abanne omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi atubuulidde nti babadde bakooye ejjoogo n'abakulu mu DP okubavumanga n'okubalangiranga nga b'obigattagatta babadde balina okugenda mu Nuupu gye balowooza nti eri ku mulamwa. Ng'atuvuma okusinga baavuma Museveni, ng'atuvuma okusinga baavuma aba-NRM, nga bw'atuvuma tafaayo nti ffeffe kaffe tulina constituency zokka ezibadde zimugulira ne suuti. Kati tusazeewo okukyusaamu tufune space, tugaziye, tufune akasozi kwe tusobola okuweereza ebikompona byaffe eri omulabe. Balina okuba nga balina akasengejja bantu ki ababadde babajoyininga babaddewa era bayimiridde ku bigendererwa ki, n'ekirala balina okubawandiisa endagaano ne beewala ebyobufuzi ebyokukyukakyuka nti buli mwaka 5 egiyitawo omunamu w'abufuzi fulani abeera no candidate mulala. N'olwekyo kiba kiraga nti abakulembeze abamu bano naddala abayingidde people power ba National Unity Platform tebanywerera ku nsonga nti baliwo omuyago gw'ebyobufuzi ogujja nga gujja gukunta nga bwe gubakyusa ate nga gubajja mu kifo kimu okugenda mu kirala. Robert Kyagulanyi Ssentamu era ayaniriza bannankyukakyuka aba DP Block abakulembeddwamu Dr. Abedi Bwanika, Michael Mabike n'abalala nga bano bazze ne ssaabakunzi w'ekibiina kya DP era omuyimbi Nakinku, Joseph Mayanja amanyiddwa nga Jose Chameleone. Kyagulanyi asabye bannakibiina okwaniriza abakulembeze ababeegasseeko mu kitiibwa n'okukkiriza okukolagana nabo mu bulungi. Temubatunuulira ng'abazze okubadisplacinga, mubatunuulire ng'abooluganda nti bannaffe batwegasseeko leero naye ate kijja kulaganya empisa zaffe okusinziira ku nnyaliriza gye tubaaniriza. Bangi bayinza okuba nga muvuganya ku bifo bye bimu, ekyo tulina okukikola nga bwe tubadde tukola nga tutuulanga abantu. Nopo era yaniriza bammeeya b'ebibuga okubadde owakira municipality Julius Mutebi Nsubuga n'owe Nansana Regina Bakite ssaako ssentebe wa LC5 wa disitulikiti ey'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika n'abakulembeze ba DP abalala ku mitendera egy'enjawulo. Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye ebibiina ebirala okulabira ku bakulembeze bano nabo baveeyo beegattire wamu kubanga akimanyi nti mpawo kibiina kya byabufuzi ekigenda okuwangula Pulezidenti Museveni nga kyerwanyeeko kyokka. Njagala okusaba bannaffe bonna abalwanyizi b'eddembe mu bibiina ebyenjawulo baba tukolagane ffenna. We are not each other's enemy. We are comrades in this struggle. Whether we belong to the same political party or not, we are one and the same. Ekibiina kiri ku mulamwa, kiri ku lugendo olutuufu, kiri ku mugendo omutuufu buli muntu gwe yeegwanyiza gwalaba nti gwe tulina okuyitamu okukyusa eggwanga lino. Gwe tulina okuyitamu okuba tufuna obukulembeze obuli balanced, obukulembeze obulimu equity. Tukola omukago omulala ate ne Nuupu. Okiraba nti kati ffenna bw'ogatta bali n'ogatta ffe. Tukola omukago era tuva kusayininga memorandum of understanding engeri gye tunaakwataganamu n'engeri gye tunaatambuzaamu ebintu. Okay, akatambi ako okawulidde bulungi. Ebimu ku birimu muganda wange nkadeeso olw'ensonga nti omukulu Mpuuga ebimu ku bigambo byazaayogera kwe kugamba nti nno ye yafoomingawo people power, NUP, era y'omu ku bapayoniya ba NUP. Ne tumulabye ng'oboolyawo baabawa buwi, kitegeeza bajja bamaze okukakasa nti kino kikutte era kye kituyisaawo. Ne bagamba katugende tusekiwalinga ebifo byaffe bye tulimu nga bamemba ba parliament. Era abataafuna bifo mu kiseera ekyo bonna badduka. Tunulya Chameleone yatuuka n'okugamba nti Bobi Wine yamumma kadi n'ebirala bingi oboolyawo okuvuganya. Era tujjukire nti bano abasajja ba DP Block oboolyawo ba Abedi Bwanika basekendinga Chameleone okujja okulwanyisa omukulu Erias Lukwago.
ne mukana katambi njaga tujjemu ebigambo by'ono omusajja omutunuulizi w'ebyobufuzi ke tuba tusinga okuteekako essira tukawulirize eri omulabe balina okuba nga balina akasengejja bantu ki ababadde babajoyini nga babaddewa era bayimiridde ku bigendererwa ki n'ekirala balina okubawandiisa endagaano ne beewala ebyobufuzi ebyokukyukakyuka nti buli mwaka 5 egiyitawo omunamu wa bufuzi fulani abeera no candidate mulala n'olwekyo kiba kiraga nti abakulembeze abamu bano naddala abayingidde people power ba National Unity Platform tebanywerera ku nsonga nti baliwo omuyago gw'ebyobufuzi ogujja nga gujja gukunta nga bwe gubakyusa ate nga gubajja mu kifo kimu okugenda mu kirala. Okay, owulidde ebigambo by'omusajja oyo akutegeeza nti oba oliawo wandibaddewo ebiwandiiko oba oliawo endagaano ekolebwa wakati w'abasajja bano abeekyusizza nga balabiddwako. Ebigambo by'omusajja ono yabyogera dda naye olwayo tubitunuulira nti bano bo amazima gali nti bo bazzi bajja oba oliawo wali kibayisaawo bwe balaba nga oba oliawo babaguddemu oba oliawo nga embeera tekyabasobozesa bo nga boonoonawo kiringa okugamba nti nno omuntu omuwadde ekifaasulewo ate n'omugambo waayo vaawo n'asooka amala okulekawo obubi bwonna n'atambula n'agenda naye nga bamuweerawo bwereere be bano abasajja boonoona we babadde okuleka nga boonooneddewo ddala abalala baleme kujja. Wulira ensonga endala ndowooza tugize ebbali njagala kubeera nga mbayisaako katono nnyo. Mawulire si malungi eri famire y'Amayanja. Muganda waabwe amanyiddwa nga Amufre Mayanja yawangalirako mu ggwanga erya America n'afuna ekirwadde ekya kansa. Kansa ow'omubyenda ndowooza yes mu lubuto omwo ekirwadde ne kimusumbuwa nnyo n'avaayo ne bamuzza e Uganda ndowooza ng'embeera eganye yayisibwako ne mu mbeera emanyiddwa nga eya chemotherapy ndowooza bwe kiri abasawo mujja kunnyambako saidi zeeyo n'akomezebwawo e Uganda gye buvuddeko twalaba akatambi ka taata we oba oliawo ng'alaga mutabani we obulamu bulinga obuganye. Enkya y'olunaku olwaleero okusinziira ku mukutu gwa Dr. Jose Chameleone gutulaze nti oba oliawo omukulu ono avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Kitalo nnyo ebisingako awo tujja kubeera nga tubireeta. Amufre Mayanja mukulu w'aba Chameleone avudde mu bulamu bw'ensi eno enkya y'olunaku olwaleero. Ebisingako tujja kubeera nga tubikuleetera okusobola okubeera nga oba oliawo otambula n'okumanya. Njagala kutegeezaako gwe wenna mpuliriza nti katugende oba oliawo mu bigambo ebirala nga nabyo bwe bizze. Njagala kusooka ne kana akatambi ono omukyala amanyiddwa nga Namyalo. Namyalo twalabye akatambi gye buvuddeko General Museveni bwe yabadde alonkinga banka y'abasiraamu awamu n'okusiibulula abayisiraamu. Abasiraamu bakubiddwa emiggo bangi baalajanye obutambi nabubawa wabula Namyalo yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Katusooke tubiwulire Namyalo ng'ayogera. Kamera zo ziba zakapitalinze nga bakuba abantu lwaki tezatulaze ku mirambo nze yasembyeyo kuba ekkololo nga salabye ku mulambo gwazina ayasama byotategeera vaayo otulage emirambo we giri. Oyo ye Namyalo agamba nti ngati mwabalaze nga bakuba abantu emiggo lwaki temwalaze mirambo. Abaffe Namyalo wabadde oyagala basooke kuteekawo mulambo oba odifendinga kati ekikolwa kyabadde kirungi ekyo obadde oyagala bakamera bakirabe ekyo bakyeditinge mulage obulungi bwammwe. Ekyo kyekibi ekiri ku gavumenti yammwe nti omulembe mugumanyi mudiringa na mulembe gwa kamera social media naye mmwe olw'emyaka gye muyina oba oliawo n'okulowooza kwammwe okutali kuwanvu mulowooza nti muyina bye musobola okuzibira ekyo mulimba. Era woba okyabuuza ng'oliawo owooza simanya nga tetwalabye ku mulambo wabadde oyagala wasooke kugwa mirambo. So waliwo obubaka wano bwe njagala oba oliawo sandyagadde nnyo kunyiiza abantu mu kisiibo
naye njagala tubuwulire oba oliawo waliwo ebintu ebirina otuzzaamu amagezi tuzuukuke era tutegeere tumanye omulabe w'eggwanga tumanye nabaani oba oliawo abamulya mu ngalo okutuwuddiisa. Ndyoke nkubuulire bino bigambo byava mu kibala myaka 2 emabega nga gwe tonnakuba kano ka press conference ko ak'obuswavu ke wakubye. Naddira ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi ku lwange enganzi nga tumaze okukiteesako bulungi okulaba eggwanga engeri gye tulitwala mu maaso. Nze ekibiina n'enkikwasa Kyagulanyi kakati we kikwasa Kyagulanyi bano abali mu gavumenti kyabagwako bugwi kyebakyetegekera n'akamu kakati olwo ne batandika okunvumbagira buwuddira oti ekibiina n'okiwa omusajja oli lwaki tewatugamba kati ate nze mbagambe n'abasangawa nzirukanya ekibiina kino nze nkikulira nkola byange nkola biri private sikolera gavumenti kakati nandijeewo okulowooza nti gavumenti naye neetaaga ekibiina ate nga yetufuga ate already ayina ekibiina balina NRM nze ekintu kino nkiwa Kyagulanyi mu condition ze twali tuteesezzaako so ekyo nekiggwa naye kankubuuze yo kutwala eyo mu gavumenti bali bakuvunaana ki kuwa oli kibiina nti kyali kimenya mateeka nti ekibiina kyo tewakirina mu butuufu nti oba wali olinayo etteeka lyonna lyomenye mu kukwata okuddukanya kw'ekintu kyekyo obadde oddukanya n'okiwa omuntu omulala tewaliro etteeka lyonna lyera limenye naye of course ekyekango kyali kyekango mazima osajja bakubuuza ekintu wakiwadde otya omwana ffe nga tetutegedde wakikoze lwaki wabadde na mutima ki naawe nga baagala bakunyweze bakubuuzi mu mutima gwo intention ye yali kiki kubanga baali bamaze okulaga eggwanga nti omwana ono osanga anaabamu n'ebikolwa ebitajja kuba birungi mu maaso eyo nga bamukutogedde nnyo naye nze nga mu myaka gyange nagenda nenkiraba nti wadde omwana ono bamukotogedde lwa kintu kimu kubanga obukulembeze buteekwa okusigala nga bwaba ababulina obukulembeze buva butya mu mikono gya gavumenti bugende mu mikono gya omuganda Kyagulanyi ate omuganda gwe bayita omuki omuyaaye kakati ffe nga abasajja baganda abasajja bakulu tulina endowooza egamba toyinza omwana owange okuggyako nga ndabye nemmanya nensinza kugamba omwana oyo nti muyaaye mazima kaaba omwana owakankaka nemugamba mwana oyo muyaaye mazima kubanga obuyaaye buli mu emitendera naye ddala mu butuufu ogubayise omuyaaye ng'olaba si muyaaye mazima kubanga obuntu bulamu bwalina olaba properties zalina olaba emirimu gye gyakola egyo gyalina obusanga gigimuyise omuyaaye naye nga muyaaye wakikaaki twali mu byabufuzi nga tojja kugamba nti ono muyaaye tetujja kukolagana naye si omwana namukwasa kibiina mu mutima ogwali omulungi ennyo era nga njagala eggwanga lyange ligende mu maaso. Okay, njagala kubeera nga naye ensonga ngiwummuza ebbali bwe mba nga nvuddeko eyo nzikiriza oba oliawo atusooke tutunule mwene ensonga. Baramu Barugahare ayagala His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi Europe kw'ossa ne Secretary General oba oliawo besse mu ddene bagende basinkane General Museveni mbu bamuwe ekiwandiiko. Assignment ya Balamu erabika atandise okukola omulimu gwe bamutumye naye Balamu bamwanukudde. Njagala oba oliawo tusooke tulabe ebigambo bya Balamu bwe tuvaayo then tulabe ebyamwanukuddwa ekibiina kya National Unity Platform. Bateebwe kubanga bano abaana baawuzibwa ewa misled abaana bano twandibatadde bafune omukisa nabo bajoininge family zaabwe baparticipatinge mu national development. So president naddamu n'amugamba Katerega mpozi gwe Katerega nti yes abantu bano abakwatibwa bonna nga balina emisango emitonotono ngenda gitunulamu naye mpalisti
So nsaba wano nga ntudde mu NTV nga minister w'abavubuka, nsaba president wa National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, nsaba secretary general wa National Unity Platform Mwami Rubongoya, nsaba leader of opposition in parliament Honorable Joel Osenyonyi, mbegayiride mu tuwe list ate temujimpera mu nzikiza mba muina kamera muje niwe musanga kukubo muito wa kamera mu list ino tujimuwadde katulabe oba muzeita ajja kusumula abantu abo kuba yagamba omuntu yenna alina obusango okwokya bipiira amakubo n'amaze n'ogakola bwege mwayo kyane mwono na kolas namuzizaawo abakuba abantu nja kubatunulamu kuba baboneredde. So ng'omuzadde president w'eggwanga tumuwe ekitiibwa era tumwebaze olw'okukkiriza first of all omwana ayambadde ebya people power byatakkiriza okuyingira mu maka ge n'amwaniriza ng'omwana n'okuwuliriza okusaba kw'oyo omwami Kateregga naffe nange nga minisita waabwe w'abavubuka okw'okukkiriza abaana abakwatibwa okuteebwa, naye tebajja kuteebwa kujjako nga mulese lisiti ne mulagana amakomera waabwe bali. So mwe abalina abantu bammwe nga bakwatibwa musabe abakulembeze ba National Unity Platform bayite lisiti eyo mu lwatu bajimpe njitwalire omukulembeze w'eggwanga yangambye eyo wagifunira. Oyo ye Balaam Barugahare wabula katulabe NUP yamwanukudde omukulu amanyiddwa nga Joel Osenyonyi n'abalala basobodde okubanga bamwanukula ku nsonga eno. Katsooke tulabe ebigambo nga we byabadde. Kati kooti egenda kuwa nsala yaayo mu weeks nga 2. Of course bituze tuwulira nti abantu bano bagenda kubata kubanga baswadde nnyo nyinyi ddala okubakwata emyaka gino gyonna obujulizi tebuvaayo, banoonya ba witness abajulizi tebavaayo, tebaliyo, abantu baba baganya okubeeyimirira. Kakati ffe nga abakulembeze tuvuddeyo kakati bagamba kakati bano abakatona abagamba nti nabo tebasaanidde. Kakati awo eggwanga tuligamba kinti ani asaanidde? So nga tubiwulira nti bagenda bata kuba balina obbata tebalina musango gwonna. Kakati abantu nga Balaam bagenda bawulira engambo nti abantu bano banaatera okuteebwa, ekyo kankibuukire ndabike nga yenza akikoze. Abantu bano bali makomera gaffe, bali makomera ga government mu system za government, naye olwokuba ebintu bino tabitegeera kati yalowooza nti list NUP yegirina era be balina okugimpa. Abantu bano bali makomera ga government bali mu kooti naki details zonna gyeziri. David Lewis Rubongo yasamandisi w'ekibiina ki NUP yategeeza nti balina abawagizi abawera 10 abakyali mu nkomyo. The reason is sometimes some are released and others are arrested. So our estimate now is about 100 people who are still in detention over political charges. Because like I told you, we have this group of 32. 4 of them are out on bail, but 28 are still there, are still in detention. Then we have the group of Uma Magala and others. We have the ones who are being tried at the ICD. We have others being tried in different magistrates court, etc. Rubongoya era ategeeza nti baagala kuyimbula abantu baabwe kyokka wabula n'okubalirira. Okutyobera kw'eddembe lyabwe kwe baba bayisaamu bano abantu ne bababonyabonya ne bakola ki ne batulugunya bubi nnyo aba bali mu makomera bakubulira ebikolobero bye bayitamu byonna ne bagenda mu maaso n'okuyitamu. Kakati abantu baffe abo bw'oba ogamba nti dimandi yaffe nga NUP teri kubata kokka naye n'okubayiriirira. Tusobodde okwoganamu ku bawagizi b'ekibiina ki NUP abateebwa ku kakalu ka kooti ku misango ki egyabakwasa ab'ebyokwerinda. Twebuuzanga nga tukyali mu safe house nti bagenda tussaako musango ki wabula kyatwewuunyisa mu kooti nga batuvuna n'omusango gw'okulya mu nsolo gwe gwo bakutuladdeko recently naye oli batuvunanya kusangibwa na byamagye ebyefaananyiriza ebyamagye era nga ffenna twebuuza baabisanga naani andi gwe baabikwata nabyo kuba nebbanga lyetumaze mu kooti nga tuusa tetubirabangako. Kubanze bw'onkwata n'oŋŋamba nti onvunaana okusangibwa n'ebintu ebikozesebwa amagye bye baatugamba atuuse mu kooti naye ng'ate mu safe house obadde oŋŋamba kkiriza nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we president w'ekibiina kya NUP nti yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera, tugenda kubawa ssente, tugenda kubawa emmotoka, tugenda kubawa obukuumi. Okay, ensonga kansubire nti nno oziwulidde era ozitegedde bulungi. Nja kusaba naawe ow'endowoozayo era genda mu comment section obeeko bwonteerayo ku nsonga ya Balaam ne NUP. Mpa endowoozayo nja kugisoma tugiddemu oba olyawo. Mu ngeri yemu njagala kubeera nga nkutwala wano. Mpuliriza olunaku olwajjo nakoze story
story gye nakoze nabadde nkwoleka obanga nkulaga gwe ampuliriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform engeri gy'ayesaamu empiki ze azeesa bulungi era nga ŋŋamba oba oliawo tassa gaadi tageza nakkiriza oba oliawo okunyigamu kabaaka oba oliawo nga keetaagisizza naye zino empiki zaaseetudde nga bwe tunaagamba nti Mpuuga bamukutteko ne bano abakulu abalala abali mu kibiina bano abeeyita abakulu mu byobufuzi bano abalowooza nti tebakwatibwako bw'onoobakwatako institutions nga zino Buganda Bukatuliki zijja kuvaayo zikulumbe. Bobi Wine ayina okukkiriza afiirwa abantu abamu ku balina okufiirwa beebo bannabyabufuzi abalowooza nti nno bali untouchable. Dwaki basajja bakuze mu myaka eno story yandeeteddemu ko obuzibu nti bankubidde amasimu nga bwe tugenda biwulira mu maaso. Tulina okukkiriza nti abasajja abakuze mu myaka abaludde mu byobufuzi batuuka ekiseera ne baluuzinga focus ne baluuzinga oba oliawo ebiruubirirwa n'ebigendererwa olw'okuba baba balidde omusimbi ne basalawo kuuma bya bugagga bizimbe byabwe. Kakati bwe batunuulira omuvubuka omuto nga Kyagulanyi Ssentamu nga yeewadde yali determined balwana omukkakkanya kubanga bo bava ku struggle batuuka ekiseera ne balowooza nti oba oliawo bino bikomaawo. Ekisinga okukwasa ennaku nti bano abantu bakuumibwa institutions zitya nga bw'onoogamba nti ab'ebitiibwa abo abeeyita ab'ebitiibwa bava Mengo teyagala kuboogerako era bw'obanga anyeenya ku mapeesa bw'oti okwate ku Mpuuga awo Buganda ng'ezuukuka ebaako kyeyogera. Bw'onyeenya ku Sseggona nga Buganda ezuukuka kyokka ate esigala ekugamba iffe tetugwa mu byabufuzi era tetuli mu byabufuzi naye ate ekiro ojja kwesanga nga buli lunaku tulaba ebifaananyi abakungu okuva Mengo nga basinkanye n'abakulu mu gavumenti. Ekibuuzo ky'oba osooka okwebuuza baba bateesa ku ki kubanga batufulumiza bifaananyi. Tulaba maama Nnaabagereka, tulaba Katikkiro wa Buganda, tulaba ebifaananyi n'abakungu ab'enjawulo ababagenze mu State House. Ekibuuzo kiri nti muba mwagalayo ki bwe muba nga temuli mu byabufuzi era dwaki ng'abantu bawambibwa abantu nga bagenda mu maaso n'okuba nga battibwa abaana ba Buganda babuzibwawo dwaki temwogera? Dwaki bwe bamala okunyeenya ku bano be muyita ab'ebitiibwa be mwawa ebitiibwa dwaki muvaayo? Bobi Wine ateekeddwa okukola okusalawo mu bubi oba mu bulungi era tukkirize nti amapeesa ge yakutteko ge ga matuufu. Tulina ebintu bye tulina okukkiriza tusooke tubize ebbali eggwanga linunulibwe nga biriwa ntusooke tusse ebbali Buganda tugisse ebbali. Bino mbibagamba kubanga bye bimu ku bye basinziddeko okunkubira essimu. Buganda esookedde ebbali. Mbusimanya bino Bakatuliki bisooke bidde ebbali. Lino eggwanga bannayuganda enkyukakyuka tebaginoonya mu Bukatuliki oba Buganda. Buganda olwayo gye tuwogerako yeeyo Kabaka gye tugamba nti teyina buyinza. Eyina ebyayo ebyaginyagirwako nga babibammye. Kakati ddala eyo gye tuwetaaga. Mu ngeri emu Abakatuliki nga batugamba oba oliawo tonyeenya gundi olwa interest zaabwe ekibuuzo ne kijja. Twetaaga Bukatuliki, twetaaga nfuga nnungi. Era singa tuba tetunyeenyeza muntu oyo gwe mutugaanye Uganda egenda funa emirembe. Ekiwamba abantu mukyogerako ng'Abakatuliki. Simanya abeeru, simanya Lubaga, simanya biki. Abaffe twagala tujjukire bannaddiini abafudde nga battiddwa buttibwa oba mwagala kubeeraawo ng'ensi mugiwuddisizaawo. Tukkirize Bobi Wine asooke aseetula amapeesa ag'amakulu agalowooza nno tegakwatibwako. Ekibiina kyandigwa mu buzibu kituufu, tukkirize obuzibu obwo bukisange. Ebizibu bisanga basajja. Gwalowooza ofuna okutuuka ku success nga wano tobaze byoyiseemu mabega success gyesonyiwe. Tukkirize gwe yankubidde essimu ng'oŋŋamba ŋŋana okwogera ku bintu bino. Muganda wange nkusaasidde. Nze nina obuvunaanyizibwa okakasa nti omwana wange muleka mu nsi kwentadde ettaffaali. Bino si byogera kubanga Kyagulanyi yabintumye, mbyogera kubanga nina kye njagala ensi yange ebeere. Simanyi biruubirirwa byo dwaki ggwe onkubira essimu oba munkubira. Ne tukkirize Bampuuga bave mu ddiiro badde ebbali. Abaana abato abalina ebiruubirirwa
ebirooto ne bye baagala okuwa eggwanga babiyiseewo. Bano tebakyali bakozi, tebakyali mu struggle, tebakyanoonya kununula ggwanga basekiwalinga bizimbe byabwe. Kyagulanyi yajja bwe baba bawulira baagala oba oliawo kubako bye bateekako emikono nabo nga baagala okukyusa eggwanga. Saagala twerimbe nti omuntu agamba mbw'alina experience mu byobufuzi aludde ku opposition experience yo tetuyamba nga gweza okulwanyisa emyaka 2 akulemeddewo. Debali abalala bajje osanga bo banasobola okugyawo ekikulemye. Saagala otulimbe nti kati olina obukodyo bungi naye nga bukulemye okukozesa okuteeba omupiira mu ggoolo. Obukodyo obwo tebutuyamba. Katuleeta atalina bukodyo kale gwe gwogamba wakiri anaagusimula ne gunywa. Okitegedde? Kati mmwe bampuuga bikoze bitya? Muve mu ddiiro. Oba Buganda enyiige oba Abakatuliki banyiige. Kyogamba mu NUP tewaliyo Bakatuliki balala basobola kuzannya namba ya mpuuga. Oba kyoyagala okugamba nti no mu Buganda tewaliyo bantu bakulembeze balala basobola kusamba namba ya mpuuga. Tujja kukkiriza okunyiiza abantu bwe biba nga bye binaabanunula nga mubimanyi ne mugaanyo bikola. Waliwo akatambi ke mbadde ndaba Kadini Lubo Wasaava. Njagala akatambi kano tukawulirize oba oliawo anzije nyanukule mukwano gwange baganda bange abankubidde essimu. Waliwo ebintu bye tutagenda kutya katemujja just tukubira ssimu mututiise mutukange okwogera oba oliawo bwe mba sivumye muntu bwe mba nga sidisrespectinze muntu nga nzize nempa endowooza yange nga nzize nempa ekyo kyendowooza kkiriza muganda wange nti endowooza yange weba yakuleetedde okukwata essimu onkubire giweemu endowooza ey'okubiri topapa kunnumba okutuuka okubalemesa okuba mu bulamu bw'ensi. Bwe twogerera leero bwe batutte okutuusa okugamba ku mpuuga oba kwabo abavudde Mmengo nga ye baleese mu byobufuzi tebagambwako, baba bannantagambwako. Bw'obagambako nga Mmengo ekulumba oba okyaboogerako nga n'eddiini gye bava ekulumba. Kati olwaleero luno buli ayogera ku mpuuga Catholic Church ng'evaayo, Mmengo ng'efubutukayo. Mumugambako mutya? Waffe muganda wa wano mu Masaka ebintu byolaba nti tebirina gye bitwala. Nga juzi bwe nabagamba nti Buganda bwe Bwakabaka obuli awo mwensibuka mwenva. Naye bwe tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda okirabira ddala nga tekirina makulu. Abaana ba leero katulwane naye nga tuli mu makomera. N'ayimba ntya ne Sitenda Ssaabasajja Kabaka naye nga bali mu tugoba ku ttaka ng'ataakugoba ye Buganda Land Board. Ekyo wali okisanzeewa Kabaka okugoba abantu be ku ttaka. Ebintu ebyo tebikwatagana. Kakati by'ebyobufuzi by'olwaleero Mmengo okujjako bwe beewulira nti yagala kuddamu kukola bya bufuzi ekole ekibiina kisobola okuteekamu ab'ebitiibwa bano abatagambikako ebaleete ebateekewo. Naye bwe tuba tumanyi nti ku lw'abannaffe abali mu makomera, ku lw'abannaffe abaziikiddwa, ku lw'abaana abasigadde nga bamulekwa, ne ku lw'abakazi abasigadde nga bannamwandu oba abasajja abasigadde nga bassemwandu, mujjeewo bino ebyokuwuddiisa bannansi muleke abantu banunula eggwanga lino baliteeke we lirina okubeera. Kyannaku nnyo okubeera ng'omwana akeera ku makya ne bamumalirako kumpi obukadde 4 oba 5 mu kusoma n'awunzika ng'agenze kufumbira muwarabu mmere na kugolola kanzu ye n'obuuza emyaka egyo gyonna gye yasoma gyaki. Ne tukeera ku makya ng'Omuganda agoba Omuganda ku ttaka. Ddala tuba tuli mu nsi efaanana etya. Mwe ne mubeera ku leediyo ne mubeera ku TV ezo ng'omulimu gwammwe kubuzaabuza ggwanga. Ekiro mutuula n'abasezi bano ku mmeeza ne mulya nabo, emisana ne mujja ne mugamba nti wagundi awo toyitawo musezi. Mmengo bwe banga esisinkana mwami Museveni ne batuula bonna ne bateesa. Kijja kitya nti ate temusobola kuteeseza bannansi kufuna byabufuzi bitegerekeka. Kubanga ebifaananyi bifuluma enkya n'eggulo nga mugenze ne musisinkana muba muteesa ku ki? Njagala kubeera nga nkoncludinga ne kano bino ebigambo
eri abankubidde essimu n'eri abakubira buli muntu awa enjiri oba amawulire ag'enkyukakyuka. So se nabbasekerera muwulirize, tetugenda kutya, ekyo kye kisooka. Bye tuwogera tetukakasa nti nno biri oba bigenda kubakosa. Dwaki? Baganda baffe tetubalwanyisa. Gano ge mazima. Essimu gy'onkubidde oba gye munkubidde, mikwano gyange, mulwanyisa mazima. Ffe tebatusasula, but tuli bamativu era lino lye ttaffaali lye tusobola oteeka ku nsi yaffe. Bw'oba owulira nga byenjogera oba oli awo bibi, mbadde nkusaba gulawo omukutu naawe oteekeko ebibye ebirungi. Era bw'oba omaze okugulawo, mu Uganda mwe muyina media, muyimirye ku media, ku TV ne radio nti mwazigula zonna, muwakanye bye tugamba. Bwe muba mulaba nga social media ebazitoyeeko, namwe mugulewo emikutu gye muguddewo. Bwe tujja ne twogera mmwe bye mulowooza nti bikyamu mubiwakanye, naye ate temuzibirayo kujja oŋŋambe nti ebyo tobyogera. Gwengaani obiŋŋaana ku byuma bye wagula oba endowooza yange gy'oyagala okuwakanya. Nze nga siwakanyiza yo. Mwandibadde mutulekamu basajja, temujja tutiisatiisa, leka tukole omulimu gwaffe. Mwami Museveni yagenda n'akwata emmundu n'agenda mu nsiko. Fenno mwe muli ba mukisa tetulwanye, tetusobola, n'emmundu tetuzimanyi, naye n'ensiko mwazijjawo oba oliawo nga mutya abayinza obbalumba. Kati guno gwe mukisa gwe tulina, internet gwe yensiko yaffe. Kati temujja tusingirayo awo mulimba, ate temujja tusirisa. Mutuleke tuwogere ebituluma, tubiyise wano, bibatuukeko, bibanyonyogera amatu, bibalume, bibanugune, naye nga tubikoze. Kyagulanyi Ssentamu bw'aba akyali ku mulamwa ng'ayogera byaffe, naffe tugenda beera ku mulamwa nga tuwogera bibye, kubanga akiikiridde endowooza zaffe abanyigirizibwa mu ggwanga. Njagala bateera wano. Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Mbaagala nnyo. Muzibanyi w'Pulezidenti w'ekibiina kya NUP nti yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera, tugenda kubawa ssente, tugenda kubawa emmotoka, tugenda kubawa obukuumi. Weewaawo nti twali mu kutya okungi mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi. Nze nno wennyini awo nga tukyali mu Safe House ko twamalira ddala wiiki 3 n'ennaku 4. Buli muntu alina ennaku ez'enjawulo kubanga tetwali wamu. Bagenda batuwamba okugibwa mu bitundu eby'enjawulo. Ffe batujja Nansana, bala babajja Bweyogerere, bala bajja wano Banda, bala babajjiza nga tugamba mukkirize nti Kyagulanyi yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera, tugenda kubawa bino na bino, tubawe obukuumi, ekirala tubawe n'emirimu, ne tubabuuza mirimu ki. N'abagamba abamu mugenda sigala nga muli mu kibiina kya NUP nga tetubalabisiza mu kamera, musigale nga mutubegera ebiri mu kibiina kya NUP. Naye bwe munaamala okuwumiriza mukama wammwe nti ye Kyagulanyi, ffe tugenda bawa ebyo ebyobugagga, abaana babatidde tugenda bajja mu ggwanga, tuba tulina obusobozi tubatwale mu mawanga g'ebweru era mubeere ne security. Tulaba nga kyonna kyonna kikalwamu, ne tubagamba tulabe bannaffe abamu nga babyogedde naye ate era ne batayambibwa, ne bagamba tusobola tulina n'obusobozi obwa pisito, ne mubeera nazo nga mwekuuma kubanga obusobozi bwonna tubulina. Byonna byonna bwe balaba nga biganye nga tubasaba bwenkanya, weewaawo nga twali wakati mu kutya, bajja nga wayise wiikisi 2 nga tuli mu Safe House gye twamanya oluvannyuma tuli mu Safe House y'ekireka, ne batukolako tesiti COVID ey'obuwaze, era nga bagitukolako baali basirikale nga bamayinja n'ebitogi, nga bapoliisi nga bambadde ebyambalo bya poliisi, waliko n'abaali muleeyange babawo ebiragiro mukole bwe muti ne bwe muti. Naye nze olw'okuba nti nali nakubiddwa nnyo nga bwe mbategeeza nti ensigo b'ebitundu byange by'ekyama byakosebwa era n'ebbaluwa nziina nga nfuuyisa omusaayi, baganda bange bano bansitula busituzi n'okuntwala bwe banzigirako COVID test ey'obuwaze. Era wakati mu bulumi ne mbategeeza ne mbagamba ne bwe munaatuuse Mwami Museveni, nze ngenda mugamba siina musango nawagira Kyagulanyi Ssentamu gwe musango, wabula bw'oba oyagala okukola by'otugamba okukola, sooka otulirizinge tudde waka n'obujjanjabi tubufune tusobole okukola by'otugamba okukola nga wonna tunoonye ekkubo eritufulumya. Kye balaba nga kiganye nga COVID test bamaze okuzikola
ne tulaba nga kiganyinga buli kimu kiganyi tutandika okwekalakasisa mu Safe House olwo bamaze tugatta ne bamacete bazize kubanga bagenda batugatta okuwera ogwo omuwendo gw'abantu 32 ne balutayo libya batugattirako bakuninga buli bantu bonna bonna byonna gye tuyita batutya naye kyannaku nti baganda baffe balutayo libya bakyabamye ebbeeyiro wakati mu kututulugunya naye nga batuukiranga mu kkomera ekitaya Minimax Prison oso omukadde yaliyo kino akimanyi bulungi nono omupya aliyo akimanyi bulungi tibatuukiranga abasirikale abambadde ebyambalo ebyamagye n'abali mu ngoye eza siviliyani nga bagezaako okutukonvisinga nga batugamba Kyagulanyi gwe muwagira bano si ali mu kkomera era niwano taliiwo so mukizi ne twagamba tugenda kuwawa ebirungi okuli amaka mubeere mu bulamu obulungi tubajje ne mu kkomera naye twagenda tugumizibwa owekitiibwa sekretary general ne pulezidenti waffe nga batukyalira nga nabo batuwadde ensonga baziruka era nga tuze amawulire affe lwaki baganda baffe balutayo libya tebaweebwa bbeeyiro ngaffe bwe wa bbeeyiro bigambo ebyenjawulo nga bwe batayagala tulabako ku mawulire bwe batayagala tulaba ku social media ez'enjawulo nga twogera nga bwe balina batuvisitinga mu kkomera nga batugamba tetutuwe ssente n'ebintu ebyenjawulo ne ku ssaawa ya leero enjogerera bakyatumiitinga kubanga nafunye omubaka omu okusinkana mwami Balamu abatumye babadde abantu babiri ne bajja ne bamiitinga nga bansaba ngende miitinge omukulu Balamu tyatwetaaga ko okusobola okufuna obuyambi kw'abaganda bwe balutayo libya basobole okuyimbulwa era nga yakakasa nti alina obusobozi naye kyannaku nti bwe baba nga batuvunaana okwambala ebyambalo ebimyufu n'enkofiira eza red ballet twalabye omu yeeyise omukulembeze wa Nuupu ng'agenze mu bitundu ng'agenze wa mwami Museveni ng'ayambadde beeti beekubisisa buweekubya ebifaananyi era n'amwebaza omwami oyo yatuuka kubanga twagala eggwanga lyaffe n'ekyokugamba nti gwe munyalondo wagira otya abaganda era nakyo nja sigala nga mpagira kubanga neetaaga enkyukakyuka gye nalaba na mwami Kyagulanyi pulezidenti wange alina ebiruubirirwa nange ebinkwatako ng'omuntu amanya gange yenze Nyumbi Richard batusanga ku big zone ne batukwata ne batwala mu Safe House ennaku z'omwezi nga 12 omwezi gwali gwa kutaano ennaku z'omwezi zaali 12 omwaka 2021 bwe batukwata ne batukuuka nakuva ku Kyagulanyi batubuuza bya Kyagulanyi bwe bamaliriza batusaako misango gya kulya mu nsiruku kati bwe bamaliriza ne batuwa bbeeyiro bwe batuwa bbeeyiro abantu atuwe ssente naye tekyeŋŋaa mwami Balamu mwantuusaako enkovu temusobola gijjawo ffe tetwagala ssente zammwe twagala kutaba naffe twagala ddembe lyaffe natuwa bwenkanya ne kooti zituwa obwenkanya tetwagala ssente zo mu mwami Balamu zitwale oziwa abalala bokkiriziganya nabo nze kamanya kene ikumusanga gwe gumu n'abaana baganda bange ogwawalibya era 23 nakwatira okuva mu bibuye bweyogerere ofiso ne banange bataano nga bo abasatu bakyaliyo mu nkomera ababiri baweebwa bbeeyi bakwatibwa mu mbeera embi ennyo era ffenna etwewuunyisa kuba ffenna twagibwanga waka eri bwe basanga kukuba mbu yali yekalakaasa oba yali akolaki wabula nze kyenzikiriza kyali kitugadda ffenna ku musambula kwati ffenna twali tutegeezaamu ebyo ebigenderayo mu Kyagulanyi kisentamu era nga lwali tuwagira ennyo kyekitugadda ekyokuba nti twagiwa mu bitundu byanjawulo ffenna nga tukyali mu Safe House nti bagenda tussaako omusango wabula kyatwewuunyisa mu kkooti nga batufuna n'omusango gw'okulya mu musolo gwe bakutwaddeko recent ene oli batufuna kusangibwa na byamagye ebifaananyiriza ebyamagye era nga ffenna twebuuza baabisanga naani ali gwe baabikwata nabyo kuba nebbanga lyetumaze mu kkooti nga tuusa tetubirabangako wabula ebbanga lyetwamala mu Safe House bingi byatutuukako era bingi ebatugamba nga mukirize kyasinga ngaotuuzibwa mu kaseera mwakali kaseera Kyagulanyi Kyagulanyi alina pulani mbiriki kyekiddaku puroguramu y'ebiki nenga ekyamala matali etumanyi
wala tumanyi nteekateeka zana kyekyalowooza kwasika bali nkimanyi yalinga main issue bwekyagaana nga batusiza bwe batusiza bona ne batugamba kati kale banempirize tugenda balina ku stage akusegera bali banikolebwa covid test ne bazikola byonna nekigaana wakyafuna nitwagamba banaye tukoye mwene embeera wamutwala mukooti mukikwana nabo basobola okiyita mugaffe bwe tubakiyita newankole tuli mu bulamu bulungi naye at least kiri kalekaleko twebaza NUP kube tubeereddewo since from day one up to now batubeereddewo nnyo nasome baletubeerewo mulikimu nebaziza ngaasembirawo amanya gange nze Kamanya Kenneth Kamanya Kenneth ebyantusibwako bankuba omugunga egumba neriva mu position n'obujulizi mulina kozahabu medical records isawa ya lero sikiriza baswala ya naye nga tenakwatibwa ndi mulamu